weekend ewedde specifically ku Lwokuna ekiro twafuna obubaka nga bulagira Major General Apollo Kasita Goa ng'ono abadde omukungu yasembayo ge tuyita Chief of Citizenship and Immigration Control yabadde akulira immigration nga ne mulala Brigadier General Johnson Namanya ngono yabadde akulira ku bintu ebikwatagana ne passport n'obutuuze mu lufuutifuuti gye tuyita Citizenship and Passport Management balagiddwa okuddayo mangu ku kitebe kya UPDF Mbuya okubeera nga waliwo emirimu emirala egigenda okubaweebwa okukakalabya eludde eyo. Of course kino kyategeezezza nti bano abakulu emirimu gyabwe gyakomye mu National Citizenship and Immigration Control kati wetwogerera bagenda kubanga baddayo ku kitebe kya UPDF babeere nga baweebwa emirimu emirala egy'eggwanga. Bano ba officer bombi of course baveeyo gye bagenze mu UPDF ne babasindika mu Ministry ya Internal Affairs ng'omwaka gugwako 2018. Mujjukira ekyo kiseera twakyusizaamu passport zaffe za okuva mu zino ez'amaanyo nga tudda mu digital nga twakatandika ebintu bino ebyoku applyinga online. Era tubeebaza nnyo bakola kinene nnyo okulaba nti transition eno eya passport kuva mu zino ez'amaanyo okudda mu zino eza digital bakola omulimu gw'amaanyi nnyo basupervisinga transition period eyo okuva mu passport za maanyo okudda mu passport zino. Era nzijukira twalina of course obwetaavu buli omu mu Uganda yalina obwetaavu bw'amaanyi okulaba nti akyusa passport. Twali twakatandikako COVID n'ayingirawo mujjukira 2019 era emyaka endowooza gyali ebiri nga tetukolaawo 2021 bwe twagulawo twafuna abantu abayitirivu obungi. Lwaki? Lwakuba nti buli omu yali ayagala kutambula. Abantu abana business baali tebatambula nga buli omu alina ennyonta ey'okutambula okugenda okukola business ebweru, okugenda okufuna obujjanjabi ebweru. Waliwo abaali bamisinze okugenda okulya obulamu ebweru n'okugenda okukola tourism. Waliwo abaali bafunye scholarships nga bagenda kusoma. Then ne wabeerawo n'abo abaali bagenda okukola especially mu Buwarabu. Twafuna numbers za maanyi nnyo. Era ekyo kiseera we twabeerera ku passport nga tetwebaka. Twali tuprocessinga passport 13 buli lunaku. So bano ba generals be baovasinga bakola ennyo nga bwe kisoboka okulaba nti numbers ezo ziika wansi. Era kati wenjogerera bagenza okutuleka nga ekintu kiri mulaala. Twagala kubaagaliza olugendo olulungi byonna gye balaze mu bintu by'emirimu bye bagenda okukola era tubaagalize emirimu emirungi gyonna gye banaaba baweereddwa okusavinga eggwanga lyabwe. Naye njagala kwongerako nti emirimu mu internal affairs mu immigration kitambula bayita batya kinawadda. Emirimu kitambula kinawadda. Tewaliwo enkenyera yonna mu mirimu gyaffe ku ministry. Passport tuzigaba mu budde, visa tuzigaba mu budde. Emirimu gyonna department ya inspection ne compliance byonna bikola bulungi nnyo. Era tewaliwo enkenyera yonna mu mpeereza yaffe ku ministry oluvannyuma lw'abano abakulu okutuleka. So oyo yenna yeetaaze services ku ministry ajje tujja kumuweereza nga bulijjo. Tewali nnyo kikyuse. Ekyokubiri
njagala kubatuusaako obubaka wakati wa Uganda ne Egypt nti twatuusiza waliwo ekiwandiiko kye twataddeko omukono endagaano nga endagaano eno ekkiriza Abannayuganda abalina naddala bano abalina passport ez'abakungu passport nga zino emyufu ez'abakungu ennyo ne tubeera ne passport zino eza kiragala eza ze tuyita service passport nti kaakati okutandikira ddala nga 18 February ndowooza wiiki ewedde teweetaaga visa bw'oba olina passport ya diplomatic passport ya service okugenda Egypt okutandika ne 18 omwezi guno wiiki eno ewedde. Bw'oba olina passport ya diplomatic passport ya service teweetaaga visa okugenda Egypt. Era kyekimu bannaffe ab'e Egypt tebeetaaga visa kasita baba nga balina passport ya diplomatic ne service okuyingira wano ewaffe Uganda. Naye kyawukamuko wabo abalina passport zino eza bulijjo zino ezaffe ze tuyita ordinary oba standard passport zino eza bululu nti bw'oba olina eyo eya bululu era abasinga obungi of course ze balina nti yo tewali kikyuse. Bw'oba oyagala kugenda Egypt olina okuteekamu okusaba ku ne bakuwa visa n'olyoka ogenda Egypt. Era njagala okukubiriza Abannayuganda abaagala okugenda Egypt especially eyo Cairo nti bw'oba olina passport ya diplomatic oba service tomala kavubutuka wano ku makya n'oyagala okulinnya ennyonyi nti ogenda Egypt. Olina okubeera sure nti olina passport ng'erina validity etaaka wansi wa myezi 6. Ekyo kye kimu. Ekyokubiri olina okulaba nti eri gy'olaga e Cairo oba Egypt generally nti ne hotelo gy'ogenda okusulamu wagibuukinze weeri. Era n'ekyokusatu nti olina air ticket nga ya return ng'ekutwala n'ekuza mu ggwanga. Ndowooza ntegerekese bulungi awo. Emabegakaawo nafulumya ekiwandiiko ku Twitter nga kirambika of course enkolagana yaffe eya Uganda n'eggwanga lino ery'Obuwarabu erya UAE nga likwatagana ne ku visa waiver. Era kati njagala kubategeeza nti n'okugenda UAE abangi gye bamanyi nga Dubai naye Dubai just kyekimu ku kitundu kya UAE. Ogenda Dubai kasita oba nga olina passport ey'ekikungu eno eya emyufu oba eno eya service eya kiragala bambi teweetaaga kufuna visa okugenda okukyala Abu Dhabi oba Dubai mutera nnyo okugenda. Naye kyawukamuko nti abannaffe abava UAE okujja wano e Uganda bo passport zonna n'ezo eza ordinary zino eza bulijjo ajja wano Uganda nga teyeetaaze teyeetaaze visa. Naye ffe Abannayuganda olina okuba nga olina diplomatic ne service. Naye kasita oba nga olina eno eyaffe eya bulijjo eno eya bululu olina okuba nga oteekamu visa okugenda Dubai. Lwaki kiriwo ekityo kwegamba ffe nga Uganda tukyetaaga nnyo abantu abo okujja eno okutukyalira naye oba oli awo bo tebatwetaaga nnyo okugenda eri. So bo bakkiriza passport ez'ekikungu zokka eza diplomatic ne service okugendayo. Bw'oba olina ordinary passport olina okufuba olaba nti osabye visa okugendayo.